through. naye okuyiga oba okutegeera kitegeeza nti okuŋŋaanya byonna by'osomye by'oyisizza And begin to find the meaning. n'ogezaako okufuna okutegeera kwabyo. Studying the word of God. Okuyiga ekigambo kya Katonda. You should take time Oteekeddwa okufissa obudde and study the word of God. ne weekenneenya ekigambo kya Some Katonda. of you have books here. Abamu ku mmwe mulina ebitabo wano. You come with them to church Mujja nabyo mu kkanisa and you've written a lot. era nga muwandiise mujjuzza bingi. But you go back understanding what you have Naye written. kakikubiriza ddayo osome ebyo by'owandiise. You should set a time for yourself Oteekeddwa okuteekawo to obudde go through what you have written okuyita n'okwekennenyeza ddala by'owandiise and begin studying. n'obisoma n'obitegeera. What does it mean? Kino kitegeeza ki? What am I supposed to do after hearing this? Ki kyenteekeddwa okukola oluvannyuma lw'okuwulira How kino? can this happen in my life? Kino kiyinza kitya okutuukirizibwa mu bulamu bwange? And that is studying. Ekyo nno kye tuyita okuyiga We should study the word of God.